kamaliriza okuweereza Honorable Nobert Mao obubaka obubadde bumugamba nti ekifo ky'obwa sipiika akyesonyiwe akireke abazaali bajja kubanga bamufunira ekifo ekirala. Jeno Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 April omwaka 2026 ng'akozesa omukutu gwe gumu ogwo gwennyini kwaweerereza Nobert Mao Honorable obubaka ntegeeza omukutu ogwa X formerly known as Twitter alina obubaka obw'enjawulo bwasabise n'abuwandiika ku mukutu gwe guno obumu nga bubadde bugenda eri Bobi Wine obulala nga bugenda eri General Kayindo Otafire wamu n'abantu abalala nga bogenda okubanga obiraba ku vidiyo eno. Okusookera ddala awandiise obubaka obubadde bugamba nti the basement is empty lately ng'agamba nti bwe yakebeddekebeddemukko mu basement ye wakalu ekitenkanika. Ekigambo basement kino bangi bakijjukira ebiseera ebyakwata Edi Mutwe General yakozesa omukutu gwe gumu n'agamba nti Edi Mutwe yali mu basement ye. Kati nno General olumaze okubanga ateekayo obubaka obwo nti basement eri empty kwe kuwandiika obubaka obulala n'agamba nti I think the only way I can defeat Uganda's enemies is by arresting the Bobi and taking him to the basement. N'agamba nti asuubira engeri yokka ey'okubeera nga afufugaza n'okuwangula abalabe ba Uganda engeri eri emu kukwata omunnanfuusi Bobi amutwale mu basement. Kugambye yatandise wali ng'awandiise n'agamba nti basement eri empty. Kati wayise eddakiika zibadde nga 5 zokka kwe kuwandika n'agamba nti embeera yokka gy'asobola okuba nga afufugazaamu abalabe b'eggwanga nnyaffe Uganda si ndala wabula yakukwata Bobi amukkirize paka munda mu basement. Lunaku olwaleero omwezi 10 April omwaka 2026 mukadde ke kamu bw'amalirizawo ensonga ya Bobi Wine tagivuddeeko erinnya atera kumuyita lya Bobi. Awandiise n'agamba nti Mzee wants to keep him alive as his I want to as a nuisance. Ebigambo ebimu muganda wange bigambo binene muko yensonga lwaki mbiteekamu akantu kati k'owulira. Awandiise n'agamba nti muzeeyi ayagala kusigala nga Bobi akyali mulamu era nti ng'amutwala ng'ekyokuzannyisa kye. Kati ye General n'agamba nti ye ayagala kubanga amujja mu bulamu bwansi kubanga alinga ekitagasa. Akagambo ako kembisse kagambo ka luzungu kolaba mbisse mu bbulu kagambo ka luzungu akategeeza okutta. Ebigambo ebyo muganda wange abasajja bano abazi YouTube basajja bakambwe nnyo bomala gakiteekawo bwe bwa gye biyinza okukkiranga bubeefuse nabo. Bw'amaliriza n'awandiika n'agamba nti Bobi and NUP have a big protector in my father. Nobody can stand up against Mzee, but one day we will get to them. Kati wamaliriza wali ogamba nti ye ayagala Bobi kumukyagguwa kumujjambula mbwansi. Then awandika n'agamba nti Bobi ne NUP balina omuntu abakuuma ate ng'omuntu oyo munene nnyo mu ggwanga lino. N'agamba nti omuntu oyo ye kitange. Kati wamaliza n'agamba nti naye teri muntu asobola kuyimirira ku kitange. Kati wamaliza wano n'agamba nti naye olunaku lumu nja kumutuukako oba tujja batuukako. Kati wamaliriza obubaka obuzzeeko bwa General Otafire buno abuwandiise bw'ati. Awandiise n'agamba nti Mzee Otafire, because I love you so much as my uncle, from now on if I even hear what you were that you were anywhere people abused me, it will be a problem for you. N'agamba nti Mzee Otafire nkwagala nnyo nga uncle wange okuva na leero wabula singa naawulira nti oyina wantu wabadde abantu ne banvuma bujja kubeera buzibu gy'oli.
if I even hear that you were anywhere where people abused me, it will be a problem for you. Oja kujukira nti ababiri je buvuddeko ebigambo babaddenga babiwanyisiganya wamu n'embeera y'okuba nti nno tebali makambugu era nga Jeno lumu yawandika nako nga replyinga Jeno Otafire yawandikako ko nga replyinga Jeno Muhoozi obubaka bwe yali awandise ku mukutu guno gwennyini ogwa X namuteerako akagambo aka LOL oba LOL bw'okavuna nga kategeeza lots of laugh nti Jeno yalaba ebigambo Jeno Muhoozi bye yali awandiise yatulika butulisi n'aseka oba n'abituwalanga just ebyokusaaga obusaazi mukaddeke kamu olunaku olwaleero Jeno Muhoozi Kayine Lugaba oluvannyuma lw'ebigambo ebyo still awandiise n'agamba I have had some people trying to equate me with Idi Amin. All I can say to that is thank you. He wanted to tell all of us in the 1970s, but today his family are the greatest supporters. In the end, Jesus Christ wins. Kadi ngagamba nti awulidde abantu bangi ebiseera ebisinga bamugeraageranya ku Idi Amin dada. N'agamba nti ye kyasobola okwogera nga ye Jeno abebaza bwebaza abamugeraageranya ku Jeno Idi Amin dada. N'agamba nti naye Amin ogwe mulaba yali agala kututta mu myaka gy'ensanvu naye olwaleero abafamire ye be bawagizi abakyasinze okutuwagira namba emu. Wamaliza wansi nawandika in the end Jesus Christ wins. N'agamba nti gye bikkira Yesu Kristo amalirizanga yawangudde mu bufu obufaananako bwe butyo. Ngambye ebintu bino byonna osobola okuba nga obisanga wali ku mukutu gwa Jeno Muhoozi Kayine Lugaba olunaku olwaleero omukutu ogwo gwa X formerly called Twitter. Mukaddeke kamu agambye nti there is corruption in our country, but I can assure all of you that in the Ministry of Defense and Veteran Affairs it has reduced by 85% since we took command. Ngagamba nti mu ggwanga lya Uganda mulimu enguzi. Naye nga ye Jeno Muhoozi Kayine Lugaba ayagala okubategeeza nti nga bayita mu ministry ya defense n'ensonga z'aba veteran bakendeza obuli bw'enguzi mu Uganda paka ku bitundu 85 ku buli 100 okuva we yatwala obuyinza. Jeno Muhoozi yakikiriza n'agamba nti kyo kituufu eggwanga lya Uganda obuli bw'enguzi mwebuli. Nenjagala okubategeeza nti ffe mu Ministry ya Defense ne Veteran Affairs eyo yote kyali buli bwanguzi adisi babukendeza paka ku bitundu 85 ku buli 100. Kati waliwo munamole wa Daily Monitor eyawandise article ngegamba nti the judgment of the silent. Jeno yalabye article eyo era leero awandise n'agamba I read an article by an old friend of mine entitled The Judgment of the Silent. I would ask that friend of mine where has he been for the last 25 years before he judges us. Jeno ngagamba nasomye article eyo eya Daily Monitor naye yagiwandiise abaddewa emyaka 25 egiyise nga tannaba kubanga atandika kutuvunaana oba kutulamula. Article yabadde gamba the judgment of the silent nti nga kyategezaako okubanga avunula nti okulamula kw'obusirise but yabadde ayina engeri gy'awandiseemu osobola onoonya article eyo mu the Daily Monitor. Mukaddeke kamu Jeno Muhoozi Kayine Lugaba awandise n'agamba nti I advise talkative people to tread carefully from now on. We appointed Kasuja for you. Report to him if you do not want problems. Kati Jeno Muhoozi Kayine Lugaba n'agamba nti abantu aboogera naddala ndooza ku mikutu gino egy'empeereza n'abagamba nti mugende mpola. Bawadde dda omukulu amanyiddwa nga Kasujja omulimu. Kasujja kwayogerako ye mukulu eyaweereddwa omulimu nga okubeera nga yatwala media center. Kati abagambe nti
mu reporting ejali bwe mubanga temwagala kubanga mufuna bizibu naddala mu abagenda nga mwogera kino nakiri mukadde ke kamu still olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba wandise n'agamba nti in the past 2 years of our command of the Modiva we have saved our country more than 2 trillion shillings from being stolen. In the next year, we shall arrest all the thieves who are going to steal it. Foreigners are included. Kati wakati nga waliwo neteeka erya sovereignty bill eriri mu kujja mu maaso awo. We tuddayo ku nsonga y'obulyake n'obuli bw'enguzi. General Muhoozi Kainerugaba agamba nti bataasizza eggwanga lino era emyaka 2 gy'amaze nga ye komanda w'eggye lya Uganda. Agamba nti asobodde okuba nga ataasa ensimbi eziwerera ddala trillion 2 oba obuse 2 okubeera nga bubbibwa. Era n'agamba nti omwaka ogujja bajja kuba nga bakwata ababbi bonna. In fact agambe n'okugamba nti foreigners are included. Oba nabo batandise kuba nga bakwata bali banguzi n'ababbi mu buufu obufaananako bwe butyo n'abatali bannayuganda oba bannansi nabo bajja kuba nga babatwaliramu. Kati nno olaba akagamba ako manya nti tuba twolekera ku nsonga za Iran wamu ne General Muhoozi Kainerugaba nga bw'azoogerako n'okuba nga azikoonako. Awandise n'agamba nti God's army fears no one. Ng'agamba nti eggye lya Katonda terina gwe litya n'omu. Ojja kujjukira nti General Muhoozi Kainerugaba eggye lya UPDF ebiseera ebisinga aliyita ggye lya Katonda. Kati nno wano nkugambe tuba twolekera mu nsonga za Iran ate era wamu n'eggwanga lya Uganda ebiseera ebisinga generali atera okubanga abikoonakoonako still ku mukutu gwa X oba mukutu ogwo gwa Twitter. Anawo awandise n'agamba nti as for Iran I am waiting for their proposed peace treaty with us. They better hurry. Kati bw'abadde awandika agambye nti ku lwa Iran nindiridde endagaano yaabwe ey'emirembe naffe wabula njagala banguweko oba bakozese obwangu bw'ekika ekya waggulu. Nga kyategeeza nti eggwanga lya Iran we liba lirinayo enteekateeka ly'okusaba okukola endagaano ey'emirembe naffe aba Uganda n'abagamba nti ayagala eggwanga lya Iran lyanguyirizeemukko lisobole okuba nga liteesa ne Uganda. Ndowooza Uganda esobole okuba nga erekeraawo okulabula Iran oba jeno kyabadde agezaako okuba nga ategeeza kozi agambe nti ayagala Iran ereete mangu endagaano y'emirembe wakati wa Iran ne Uganda. Still ku nsonga za Iran ayina general wawandise n'agamba nti I don't know about Iran but when they talk about destroying our relatives in Israel, they are looking for trouble with us. The Jeno n'agamba nti simanyi nnyo ku kya Iran kino. Naye babanga, but when they talk about this, bwe boogera ku ky'okubeera nga bakuba n'okulumbagana baganda baffe aba Isirayiri, aba Iran beenoonyeza buzibu. Ate ng'obuzibu obwo bali mu kubunoonya ku mwana w'omuddugavu oba bali mu kunoonya buzibu okuva ku saidi eno ku ttaka ly'omuddugavu. Bigambo bya General Muhoozi era still ng'ayongera okulabula eggwanga lya Iran nga bw'azaakola enfunda eziwera naddala ku mukutu ogwo gwa X n'olunaku olwaleero. Azeemu n'okuba nti ateekayo tweets ezeekuusa ku nsonga still eza Iran. Wano nno si waakomye amaliriza still n'ayongera n'awandika obubaka obulala obubadde bugamba nti no one will touch Israel. Uliriza. No one will touch Israel. Africa will protect her. The Jews are the first children of Africa. N'agamba nti tewali muntu agenda kukwata ku Isirayiri. Afirika ejja kuyimirira erwane ekuume Isirayiri. N'agamba nti abajju be bantu oba be baana ba Africa
abasookera ddala mukadde kamu aina n'obubaka bwataddewo ku nsonga za singa Iran ebeevuddeyo ne yeetonda agambye nti once Iran apologizes to us we will give them free advice never threaten us again. Jeno awadde ne Iran era obubaka obulala nabagamba nti singa aba Iran bano banaavaayo ne batwetondera ajja kubawa advice ey'amangu nga advice eyo bo okuwabula ajja bagamba nti tebaddamu okutulumba ndowooza Iran wamu ne Uganda amanyanga Israel wamu ne Uganda. Still generally ayogedde ne ku nsonga z'abamu ku bantu abaatikkibwa ne bava mu Uganda walinga omwaka gutandika mu biseera ebyo ebyakalulu awandiise n'agamba nti I as CDF deported a whole bunch of foreign diplomats during the elections. I have that power given to me by the president and I will do it again whenever necessary. Nagamba nti yenga CDF w'eggwanga bakulira amagye g'eggwanga yeetikka abantu abava ebweru wa Uganda abali mu Uganda like abakugu abo ntugeze ono yajja kukola kwembasi ono yajja kukola mirimu gino agambe nti ayina abawerako be ya deportinga n'abajja mu Uganda n'abazza mu nsi zaabwe ez'enjawulo era nti ekyo yakikola mu budde bw'okulonda kati n'agamba nti ayina obuyinza obwo obwamuweebwa president era ajja kukikola buli we kiba kyetaagisiza. Still mukadde keekamu general n'awandika n'agamba nti in UPDF we have already arrested some officers for talking to Bazungu. It is a crime punishable by imprisonment. Jeno nagamba nti mugye lya UPDF already baina ba officer be bakwata era ne babavunaana olw'okuba nti baali boogera n'Abazungu nagamba nti ogwo musango munene era oguliko ekibonerezo ekyannamaddala. Still mukadde keekamu general nga avudde awo ayina wawandiikidde bw'ati agambye nti one thing we finished forever in this last election is Western embassies in Uganda trying to tee the security system into anything. Nagamba nti ekintu kye baakola oba kye baamaliriza ng'ekyo si kyakuddamu na kubaawo kye baamaliriza mu kalulu akawedde kwe kuddira z'embase z'Abazungu zino n'azimala ejjoogo obutaddamu kubeera nga zibaako engeri gye ziyisa olugaayu mu byokwerinda by'eggwanga lyaffe. Ebyo byonna bibadde waliko mukutu gwa generaali wabadde awandira obukambwe obw'ekika ekya waggulu so ng'oziwulidde kikyokomentinga. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde keekamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde keekamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.